po jako akawuwo. Oluvannyuma lw'Omutanda okusiima n'alonda abaami b'amagombola wamu n'abamyuka baabwe gye buvuddeko, olwaleero omwami wa Kabaka ow'eggombolola y'e Kasanje lwatuuziddwa mu butongole ko n'omumyuka we. Ssaabawaali Andrew Bernard Kibuuka w'ebuwaya era atugambye ngu talya mmamba amazzi ganywa naye ng'alya yekka. Omukolo guno gukoleddwa ow'ekitiibwa kitunzi omwami wa Kabaka ow'essaza ly'e Gomba Celestine Musisi Jackson ku lwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu. Kubanga mwembi muli bapya, Ssaabawaali mupya, Meeya mupya. Kasanje amanyiddwamu ebintu bibiri ebikulu: obunyazi bw'ettaka. Abantu ba Ssaabasajja bali muno bayibiba. Njagala okubabbiirako bannabuwaya okusinziira mu nteekateeka za gavumenti kubanza eri gye ndi. Kino ekifo kigenda kuba kikulu nnyo, abantu mbakubirize bakuume kye balina. Omukolo guno gutandise n'okutuuza abaami abalondeddwa wamu n'okubawa ebyambalo. Okumala ebbanga ggwanvu ng'ayagala nnyo Obwakabaka ng'era abukulembeza nnyo nga bw'okitegeera. Naye nga yakijja ku kitaawe omugezi Pawulo Kitekubalimugira ng'era yali atwala eggombolola eno. Kitunzi asabye abalondeddwa okusoosowaza ensonga za Buganda n'okuzaagazisa abantu gamba ng'ensonga ya luwalo lwange ko n'ensonga ezikwata ku ttaka. Naye omwami wa Kabaka mu kitundu wonna w'okulemberera gubeera entabiro y'abantu bonna, kuba Ssaabasajja Kabaka kitikkiro kyaffe. N'olwekyo abantu bonna tusaba bakuŋŋaanye mu ddiini zaabwe ez'enjawulo, mu ndowooza zaabwe ez'ebyobufuzi, babeere bumu. Obumu obugenda tuyambako nnyo okuba nga tutwala Buganda ku ntikko. Ono era abakalaatidde obutasosola mu bantu wabula banyweza obumu olwonna emirimu gisobola okubanguyira. Tulina okulwana ennyo okulaba nga tuwagira ebintu bya Kabaka byonna, okugeza ebyo ebizze kati mbeebaza nnyo nga bwe Busiro mwatutte luwalo olwaweeseza Kabaka ekitiibwa. Era ssebo mwatandise n'amaanyi n'olwekyo amaanyi ago golina okutwala. Ye Ssaabawaali eyalondeddwa ng'ono yabeera atwala eggombolola eno Andrew Bernard Kibuuka asanyukidde ekyabeene okumulengera n'amuwa obuvunaanyizibwa buno era n'asuubiza okubutuukiriza wamu n'omumyuka we. Tujja kulaba nga tukola obuteebalira okulaba nga Buganda edda ku ntikko. Kino okukikola ng'emu ku magombolola agali mu Busiro, tujja kufuba okulaba nti Busiro ebeera ku ntikko y'amasaza gonna. Sebo kituuza okusomera mu ekyo. Ono era asabye ekitunzi okumukwasizaako wamu n'okubalungamya. Okuteekeza kino tulina kukikolera wamu ng'eggombolola. Ffenna tetusobola kukikola ffekka babiri n'omumyuka wange. Tulina okulaba nga okuvira ddala ku maka, ku byalo, mu myuka, okutuukira ddala waggulu. Sebo minisita atusomese, tukusaba osigale nga otukeberako ng'otulabula n'okutugolola. Abalala beetabye ku mukolo guno nga kwe kubadde ne ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Matiya Lwangabwanika wamu ne bammeeya b'ebitundu nga Kasanje, Kakiri ko ne Busi baliko obubaka bubawadde abalondeddwa. Ate n'okwebaza Ssaabasajja okubeera nti atwesize nga famire y'Abaazibumbira n'awa mukulu waffe obwa Ssaabawaali. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Anti bulijjo ava wasigira kabuto ng'asigira ennongo n'ebikaata.